nammwe mwenna abalina obuweereza mu kibuga kyaffe omuli ne bammeeya mbeera ze yatutwala wano tulabagana nnyo ate ne Salimu Uhuru Piraawo akyampoomera Oweekitiibwa Kaddu Kiberu abadde afulumyemu naye minisita wa Kabaka yawummula naye kaakati yabadde ku mulimo gw'e Kasubi naye nagwo gwawedde. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mbadde sinaba kusinkanako Lord Mayor musajja wa Kabaka ono Saalo mu bukyalondebwa mu Kalulu. Ne Executive Director twasinkana yajja wano oggula obujoozi obw'emisinde naye tiyajja mu ngeri ntongole ng'akwasiddwa obuvunaanyizibwa obwo. Naye na bano bammeeya oba bano bonna ba John Mere Ssebuufu gwe bagamba nasomanga naye mwenna n'abaalondebwa mbayozaayoza nnyo era nsanyusa obukulu bwe mulimu kitegeeza buvunaanyizibwa ate obuvunaanyizibwa bujjirako n'ebisoomooza. Kati oluusi omuntu bw'akwasibwa obuvunaanyizibwa ngenda ne ngamba oba mukulise oba musaasire naye muyogeeyoge katubeere n'omutima ogulowooza nti bye mugenzeemu bijja kutambula bulungi. Abantu bangi tebamanyi Uganda eno gye tulaba kati eyeefuga mu 62 gye yatandikira. Buganda yatandikira Bbanda ku lusozi ewali olubiri lwa Kabaka awo wennyini. Kubanga Ssekabaka Edward Muteesa olubereberyeyo yasinkana John Hannington Speke awo e Bbanda 1862. Kabaka Muteesa olubereberye n'ava e Bbanda yagendako ne Nakawa n'adda e Lubaga w'omulaba Lutikko 1874 we yasinkana Henry Morton Stanley era n'amugamba nti kwako ebbaluwa ogitwalire n'abakyala b'e Bungereza ampeereze abayigisa. Ate 1894 Kabaka Mwanga II n'asinkana omubaka wa Queen wano ku Emmenga awo mu Lubiri. Era nze nga munnabyafaayo mbala nti awo Uganda bwe yetandikira 1894 kubanga endagaano gye bayita ey'obukuumi Uganda kwetandikira. Endagaano ey'obukuumi 1894 Uganda weetandikira kuba bagenda bagattako ebitundu ebirala Busoga Nkole ani Lango okutuuka Uganda lwe yaggwayo mu 1926. Ezo ensalo ze mulaba leero ze tutambuliramu. N'olwekyo Uganda yatandikira ku Ssekabaka Muteesa olubereberye. Kottawe Paris omanya bumanya omukyalo ono akutte ettaala e Bungereza mu America New York Liberty. Kampala akabonero kaffe kiki? Oba Mpala muyinza n'okutwala amasiro g'e Kasubi kubanga omuntu atalina oba atamanyi byafaayo njogere bwentyo kubanga Muteesa era Kampala kye kibuga kya Uganda kubanga Kampala kye kyali ekibuga ky'Obwakabaka. Abazungu abajjanga kuno bye banoonya Abawarabu bakabaka babasanganga wano. Kitegeeza era ng'abakulu bombi bwe boogedde nti Obwakabaka ne KCCA bisaana okukolagana kubanga entandikwa y'ekibuga kye mukulembera eri wano we muli olwaleero. Njagala nnyo okubeebaza emirimu gye mukola. Omanyi kyangu nnyo okunenya abantu so kitukaluubirira okwebaza abantu. Twabadde tujjukira amatikkira ga Kabaka mu Bawatoto Church e Bweyogerere. Mukwano gwange kye yasookeddeko kale bantuuzizza bubi. Omukolo ogwo tegutegekeka oguliko abantu abangi obwenkanidde awo. Teyaŋŋambye nti oba okusaba kwabadde kubi nti oba bayogedde bubi nti oba ebyokulya byabadde tebiwooma bantuuzizza bubi. Ye kye yatandikiddeko nga tananakuŋŋa nti mwebale kuteekateeka. Omulala n'aŋŋamba emmotoka yange nagisimbye wala nnyo ate amagulu gannuma.
ne mugamba obadde oyagala ogisimbe kumpi bagijjemu amaaso oba okugiteeka ewala n'ebanga eri bulungi ekisinga ate wamma ekyo kikulu kale mwebale tukolera enguudo mwebale ne gavumenti yeebale sifaayo oba baamala kugijjukiza ku X kasitebeera omanyi omuntu ayinza okugamba nti nno tewajje kajonjo mu liiso gwe n'ogaana okukajjamu naye olwenza okugamba nti olina akajonjo mu liiso n'okajjamu si nsonga oba basooka kubagamba ku X kasite kibeera nti kakati enguudo zikolebwa mwebale n'okuzimba obutale mwebale abantu mu Uganda twafuna ekyejo bwe tubeera mu mmotoka oyagala ekutuuse ku mulyango gwo sirabangako mu nsi gy'ogenda emmotoka ng'ekutuusa ku mulyango gwo ey'olukale abatunda ebintu baagala kubikugulizaawo wooli oba mu mmotoka oba ku luguudo oba wa wooli tebaagala kugenda mu butale so nga okutambula okugenda mu katale kintu kirungi bwe mba mbeera Busega bwe mba mbeera Lungujja lunaku lwa mukaaga lwaki sitambula mpolampola ne ngenda mu katale k'e Busega naye abantu ebintu bakyabyagala mwebale kuzimba butale era mugende mu maaso era abantu bakolere mu butale yenkola entuufu na bino ebyokujjulula obuyumba bw'abasuubuzi kiruma nnyo kiruma kuba butwala ssente nnyingi akayumba kemulawo kebuukeramu enkoko oyo omwana akakola kamutwalako ssente nnyingi ekizibu kyokka kubalinda ne babukola kyekizibu kyokka naye tosobola kugamba nti gwe woyagala ojja okwokera lumonde n'enkoko naki tewali nsi efaanana bwetyo naye ekizibu kubalinda ne batandika ate ne bajja ne babagobawo oyinza okulinda ewakusiiwa nti nja kutakulawo nga nyenyuse lwaki bano abazimba obuyumba mmwe emirimu gyammwe lwaki mubakkiriza obukola ne boonoona ssente zaabwe era ekyetaaga kubalaga we basobola kukolera mbaddeko mu bibuga nga emmere ey'oku luguudo kya bulambuzi mu bibuga bingi nze byembaddemu emmere nali Thailand ekitiibwa gundi oyo kyaddu kibeera abeera nnyo Thailand ayagala nnyo okuntwalayo tujja kugenda nga tugenze ffenna nali sigenze naawe naye mu Bangkok omanyiyo obatunda emmere ey'oku luguudo abalambuzi basimba lwakasota baba bangi nnyo okugula emmere ey'oku luguudo naye wonna wateeketeeke sigamba nti ono ayokya enkoko sigiri eyo no fuuti 2 eyo no fuuti 6 eyo netunudde naakulabye eyo oli etunudde nakawa batereezezza byonna kisoboka ne mubajjako n'omusolo okusooka ne mubagamba mulina certificate y'ebyobulamu gwakola enjala zo zifaanana zitya omutwe ogusibyeko emmere tegwamu nviiri ebikasasiro amusuula wa wookolera waliwo ettaka oba wateekawo obujjo muweeyo 1,200 omwezi mukole tujja kubeeyunira naffe abambadde amasuuti kubanga naffe ebyo capati zituwoomera nnyo eyo enkoko abaana gye bookya kizibu gisanga mu nsi eyo enkoko abaana bano mu Kampala gye bookya ku kkuba ewooma ekitayogerekeka naye oluusi otunula we bajookera ng'otya okuyimirirawo yeetaagisa mu Kampala ne vice president yabadde wano ne baminisita bangi aba gavumenti president yabaweerezza wano ekimu ku bye namugambye entambula ey'olukale tewali kibuga mu nsi yonna kitalina ntambula ya lukale ekimu ku bizibu ebireeta akalippagano Lord Mayor abadde abyogerako ojja n'osanga John Mere Sebuufu alina emmotoka ne mukyala Sebuufu alina emmotoka n'omwana waabwe omukulu alina emmotoka naye ku mulimu bagenda ku ssaawa za njawulo n'ebifo byebakoleramu banjawulo emmotoka 3 zonna ne ziyingira ekibuga kuba tewali baasi tewali gaali ya mukka kati banaakola batya ne takisi muziraba ezitambula mu kibuga otunulira takisi n'ogamba takisi eno eneetuuka kati twetaaga entambula ey'olukale mube bavumu ku kintu ekyo muleme kutya bano bonna abakola mu paaka era bwe bajja okukola mu mmotoka ezo ez'olukale baasi bwe zibeerawo wabaawo depo yaazo kubanga baasi ez'olukale dereeva agivuga tasuusa ssaawa 7-6 baba balina okubannyula kuba bakoowa
kati eri gye bagenda okubalivula yebeeranga depo gye bakuŋŋaanira era abookya kasooli n'abafumba caayi bajja kuba n'emirimu. Nabano bonna abakondakita be bakwata obuuma bw'oyisaako sitwagala kusasuza kashi mu bbaasi ey'olukale. Obuuma wabawo omuntu akutte akuuma n'oyisaako. Emirimu tegijja kuggwaawo. Abantu baleme kutya. Twetaaga okuyonja ekibuga. Weebala akubye engalo. Ekibuga kati ffe abakyasa abagenyi. Nze ensonyi zinkwata. Nkyazawo n'abagenyi mubalaba. Abalangira b'e Bungereza, ba pulezidenti b'amawanga, ba prime minister. Mba neewozaako nkireetanga mu lwali naye ng'ensonyi zinkutte. Kubanga bayise mu kabakanjagala ebiveera buli wantu. Ensonyi zinkwata ne neeyogezaawo naye nga nsonyi. Obujama. Era tuwagira enkola eya bulungi bwansi tugiwagira. Yankolagana wakati w'abakulembeze ab'ebyobufuzi n'abakola emirimu egy'ekikugu. Cooperation between political leaders and technical people is a prerequisite to development. Good politics should generate good policies, and good policies are implemented by competent technical persons. The residents of Kampala City are interested in a well-managed city with functioning amenities, particularly healthcare centers, schools, markets, roads, public parks, an efficient public transport network, clean toilets, clean roads, street lights, and a lot more. These amenities can be realized if the political leaders and the technical people work together as a team. Kankuwa amagezi, omukulu ono yansabye amagezi. Omukulembeze ateekateeka kyayagala okukola planning ng'amaze okwebuuza ku buli akwatibwako. Ofunye ekirowoozo, weebuuze ku bakiise bano, weebuuze ku bakugu, ekiddako kiteeke mu nkola, implement it. Ekyokusatu kirondoole, follow up. Follow it up. Kirondoole. Ebigenza obulungi binyweze. Ebigenza obubi tebibulawo, bitereeze. Damu wetunulemu, re-evaluate. Ge magezi gokka gembawa. Ennyingo ziri ndooza 5. Plan, implement, follow up, maintain good results, correct mistakes, and re-evaluate. Re-evaluate. Kamalirize nga mbeebaza okujja. Nsanyuse nnyo bannange. Nsanyuse nnyo. Era musigale nga mujja wano. Bwe wabaawo ekintu kye mwagala kyonna kimulya mutunoonye. Mutunoonye. Kambabulire bassebo ne bannyabo. Nze njagala nnyo omuntu akola ng'agenda mu maaso ng'awangula. Oba kirina mu kikula kyange. Njagala omuntu akola ng'awangula. Bakulonze nga Lord Mayor. Njagala nnyo owangule. Taata wo mumanyi ne mama wo mbamanyi. Ewammwe najja n'endyayo n'emmere. Kaakati mmanyiyo gye bamuzaala. Taata we yali mwami wa Kabaka Mulamba wa Ggombolola. Kyova azaala ow'essaza. Kaakati bw'awangula mpulira bulungi. Executive Director bw'owangula mpulira bulungi. Jennifer Musi yakola ebintu ebirungi ono bye twayagala. Ani atayagala kibuga kiyonjo oba kirimu enguudo? Kale weetuli okubawa obuwagizi bonna obwetaagisa. Era mu byenkulaakulana temuli bya bufuzi n'akatono. Tekitegeeza nti tetulina ndowooza zaffe za bya bufuzi. Naye byenkulaakulana tebisosolamu mu muntu. Omuyimbi yagenda n'ajja wano n'aŋŋamba kati nagenze n'ennyimba ku lukuŋŋaana lw'abano katono banzite.
Nembagamba abantu nti omuyimbi alinga nga mufumbi wa mmere bw'oba ogitunda omala kubuuza langi y'ekibiina kyawagira omuyimbi naye gwe mulimo gwe ebyenkulaakulana nayo bwe bifaanana. Kale mmwe bakansala naddala temuddaawo kwogera kiyitiridde kino okulonda kwaggwa bwe munalaba wabulayo omwaka gumu muddemu mwogere baba waakalulu. Kati ebbanga lyakukola ebiyamba abantu ate kambabuulire kino bw'okola ekintu nga kirungi n'abo abalonzi bammwe bwe mutya bajja kukuwa akalulu. Temulowooza nti bali be mukulembera bo tebalaba nabo ebirungi bonna babyagala. Okwagala obirungi tuzaalibwa nakyo. It is inherent in us to prefer good things, to like good things, to aspire for good things. Do you read me? Era bw'oba oyagala okukola ebinene sooka okole ebitono naye obikole bulungi. Era bannange bano bakimanyi tukyogera wano tosobola kukola binene nga tonaba kusobola kukola bitono. N'ebiveera ne bitulema okujja mu Kampala ebya baasi bya ssente nnyingi tuwulidde obuwumbi 5 bwa euro baagala otuzimbira eggaali z'omukka naye tusobola okufuna enkola ejjawo ekiveera mu Kampala. Kisoboka. Ebintu ebitono bye bisooka ne tubikola bulungi ndulyoka tukola ebinene. Era bulijjo mulowoolezenga bwe muba muteesa mwenna bulijjo mweraliikirira omuntu asookerwako mu nteekateeka zammwe si mu ngeri y'okubaguyaaguya. Si mu kubaguyaaguya. Babagambye mukolere wano mu katale temukkiriza nammwe oluguudo lwammwe omusolo gwe gukola oluguudo awo oba omuguyaaguya. Naye mulowoozeko afune waakolera. Kasita okola ekintu ekirungi n'omuntu asookerwako akusiima ne bw'aba mu kusooka abiwakanya. Wali olabeke ekyo bajja kunkwata bubi mbadde ngenda kukyogera kankireke. Naye mufune abantu aba bulijjo bakolera emirimu naye temubalimbalimba. Executive Director baga nti twagala batembeeyi ne mumuvuma ne mukola ki? Naye abatembeeyi bafune we bakolera. Ekyo eriri eddagala. Mwebale certificate. Obukadde 5 beddu mubikole. Gundi ono omwana yatufaako radio ne wiizo. Nze nagangisa oluyimba lwabwe neera. Tukikole neera. Ne bwe mubiddamu omwezi ogujja nja kuba musanyufu. Naye mwebale n'omumyuka wa Lord Mayor muzzukulu wa Mugema ndoza Nakabugo. Naye aguze ye nga ye emitwalo 2. Tumwebaza nnyo. Mbaagaliza obuweereza obujjudde ebibala Ssaabasajja Kabaka wangaala. Okuba nti Katikkiro wa Buganda yatukkiriza okuba ntubeera mu kifo kino ku lunaku luno era nga atukulembedde ye Lord Mayor waffe Engineer Bali Bwezo. Mujja kunzikiriza Katikkiro era nkutegeeze nti ffe Mayoress abeera n'ekifo kikulu nnyo mu kitongole era Mayoress ye mukyala wa Lord Mayor naye tutambudde naye. Wabula Lord Mayor ajja mwanjula ng'ekiseera kituuse naye administratively mbadde nina okumukoonako. Okuva Lord Mayor bwe yayingira office tubadde n'ebbanja ery'okuba nti tutuuka mu kifo kino era kyembaganye tuli basanyufu okuba nti Katikkiro yakkiriza tujje tukiike embuga era tukyaleko mu kifo kino. Ng'ekitongole kya KCCA tukimanyi bulungi nti byonna bye tukola tubikolera ku ttaka lya Buganda era buli kye tukola abantu aba Kingdom ya Buganda babeera ku mwanjo kuba buli improvement gye tuba tukoze ennongoosa yonna ey'ekibuga reforms ze tuba tuleese tulina okuba nga tutambulira wamu n'Obwakabaka okusobola okuba nga batuusa eddoboozi ery'ekyo kye twagala okukola mu bantu ba Buganda bakkirize
bye twagala obbakolamu emirimu gye twagala obbakolamu tubenga ekibuga kyaffe ekitudde mu Buganda ate kifuuka eddiiro lyaffe ng'ate ly'eddiiro lya Uganda. So tetusobola kubanga tutula ku City Hall nga tetuzze mu kifo kino. Byonna bye twagala okukola birina kusooka kutegeerekeka wano ne biryoka bitegeerekeka mu bantu abalala bonna. So tweyanzizza nnyo okuba nti otukkiriza okubeera wano. Njagala okwogerayo ku bintu ebimu bye tubadde tutambula wamu nammwe era nga n'ebirala tujja kutambulira wamu kuba bya bulungi bwa kibuga kyaffe era nga ne Buganda nga Kingdom bijja kubanga bigisitula. Tambula nammwe era n'otuwa sappooti nnene nnyo bwe twali tulongoosa ensonga y'okusuubulagana mu Kampala. Era Buganda n'etuwa support ne bannakampala era ne bannaffe ababeera mu Buganda ne batuwa support okuba nti abantu baffe abasuubulira mu kibuga bakolera mu bifo ebiteeketeeke mwe tusobola obbakuumira ate bwe tusobola obbategekera. Tubeebaza eddoboozi eryo encouragement gye mwawa abasuubuzi okuba nga bawuliriza omulanga gwaffe tugyebaza. Tugenda kukola enkulaakulana n'okuteekawo obutale obw'enjawulo ng'Eggaba, nga Usaafi, nga Kamwokya okusobola okubuteeka ku mutindo ogwa Busega ne Wandegeya. Era ekiseera ekyo bwe kinaaba kituuse nga tubasabye okutegeka abantu. Tusaba nga bwe mwatukwatirako ku mulundi guno era Kingdom etukwatireko kuba abantu ba Buganda bwe baba bakolera mu bifo ebisekiwa nga tusobola obbakuuma, tusobola obbategekera, Kingdom nayo ebanga esituna enkulaakulana endala gye tukola ku nguudo, ku makubo okuba nga tugagaziya, okuba nga tugatereeza bannakampala n'abantu b'omu Buganda basobole okuba nga batambula bulungi. Eyo yonna ewasinga gye tukoledde space abantu mwe batambulira ne mwe tuteeka amataala erisinga ettaka lya Bwakabaka naye tetufunyeemu buzibu na Kingdom etusapootinze okubanga etuwadde kye tuyita right of way. Tubeebaza ku ekyo kubanga senga twali right of way tugigula ssente ndowooza n'enguudo tezandikoze eki tezanditambudde. So tubeebaza ku nsonga eyo. Katuyina omulamu omulala gwe tubakanye nagwo ate nga yo Obwakabaka bwa Buganda bwo bwagutandikako dda ensonga ya bulungi bwansi. Ensonga ya bulungi bwansi ffenna tukimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda bwe bwasooka mu kintu kino. KCCA egenza okuyingira mu kintu kya weeyonje nga munzikiriza okwesa ekigambo nti tukoppa bukoppi ekyo Buganda kye yakola ki kye yatandikawo. Kati ate we tutuukidde eggwanga lyonna okugamba nti tufune olunaku olulongoosa mu Buganda si kipya, kyawo kyadda. Kaakati era nga bwe tubadde tufuna sappooti gye muli mwatusapootinga nnyo ku lunaku olwasooka olw'okulongoosa era tugenda mu maaso nga tulongoosa omwezi guno. Eddoboozi lyo Katikkiro lituuka wala nnyo. Tusaba bannakampala tutaddewo enkola gye tugenda okukolamu ku lunaku olwo era tujja kusaba tukuweereza ekiwandiiko olabe bwe tugenda okutambula. Bwe kiba kituukiridde tukusaba eddoboozi lyo lituuke ku kiwandiiko ekyo. Bw'oba oyina w'owabula era n'okuwabulako tujja kuba tukukkiriza kuba tumanyi nti kyekyo ky'onaaba owabudde Buganda kye yeetaaga. Kiro w'ekitiibwa bulijjo ntegeeza abantu nti Katonda y'alina obuyinza ku bulamu bwaffe. So kozesanga omubiri gwe okumusinza. Nze okugulu kwavaako ne kugwa wali. Baŋŋamba nga zinira Katonda ne ŋŋaana. Okugulu kwange kwafuuka ttaka. Simanyi na we kuli. Awo nno kitukakatako okugulumizanga Katonda nga tukozesa emibiri gyaffe. Mwongere engalo za Katonda.
Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda nze musajja wa Kabaka Ssaalongo Balimwezo Ronald Nsubuga azaalibwa omwami Nsubuga Expedito atudde Nakiwogo ku mwalo, ate era nga ndi muzzukulu wa Balimwezo Bernardo agalamidde e Nakiwogo Entebbe ebbanga. Taata twagala okwebaza okusookera ddala okukkiriza ne tukyalako embuga nga tuzze okunyumya olutabaalo n'okwebaza ssebo okwebaza wamu ne baministers n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusingira ddala yakkiriza abantu be okuparticipatinga mu politics awo nno ne balyoka batulonda. Nze Lord Mayor w'ekibuga kye bayita Kampala, awo nno mwandikikubiddeko mu ngalo. Teriyo mulala. Taata mperekeddwako Iddi, naye ate ne taata wange Oweekitiibwa Kiberu, Kaddu Kiberu, taata ampeesezza ekitiibwa, yakkiriza okumpekerekerako embuga. Taata mperekeddwako mwannyinaze Tilda Jakana abeera e California, era nga ye ttaala eno gy'olaba yimuka. Taata oyo ye mukulu waffe era ye mukulu wa Ssebwana, nze ate gwe nzira ku mugongo. Ssebwana ssebo yimuka, ankoppa nnyo n'akavi kano yakakoppa. Taata era mperekeddwako Deputy Lord Mayor wa KCCA, nemperekeddwako Speaker wamu ne mumyuka we. Speaker oyo no musajja wo nnyo taata, akunyumyako nnyo mwami Ssebuufu. Oba mwasoma mwenna omanyi tetumanyi myaka gye mituufu. Buli ajja musajja omukadde agamba nasoma ne Ssebuufu. Kati twebuuza Ssebuufu alina emyaka emeka? Taata ne Deputy Speaker mukyala Namazzi mperekeddwako ba meya b'Amagombolola, naye ng'omu ku basajja bo taata gwe bayita Buken Ali yafiiriddwa kitaawe era twamuziisa Arua, tasobodde kubaawo, naye atumye omusigire nga ye mukyala Magumba. Taata mperekeddwako omunene waffe mu gavumenti yaffe, era yeemanyi taata, ky'okola nti asituse sinaba mwogerako mbeera ze. Oyo taata ye munene waffe, naffe tugaa tulinayo w'amaanyi. Mperekeddwako taata Meya Salim Uhuru, taata Piraawo, oyo mulungi nnyo mu kuteekateeka piraawo. Mukadde wange mperekeddwako ba secretaries abatula ku lukiiko lwange lwa SEC, mperekeddwako ba councillors ab'oku authority, era mbadde mbasaba muyimuke ba councillors mwenna. Niyinza obutaboogera mannya, naye taata abo be ba councillor benkola nabo ku authority. Ttiimu y'amaanyi, ate era tulina technical team etambudde ne naffe nga bakulembeddwa executive director yimuka. Taata tutambuddeko ne mukyala Shira Birungi, oyo nno nga ye director wa gender KCCA. Tambuddeko ne Dr. Sarah Zalwangu, oyo nga ye director
wa public health. Ntambuddeko ne mukulu Joseph Kirimani oyo taata nzijukira kulako wano era n'omukkiriza ajje ate asaavinge ne mu KCCA. Twagala okwebaza ssebo wammentalinga bulungi y'omu ku batunuulira ebitabo byaffe mu KCCA. Ntambuddeko ne omwogezi w'ekitongole Daniel Muhumuza yasazeewo okwambala olugoye lwaffe olw'edda. Tunula eno bakulabe bulungi. Gaziwamu. Oyo. Ssebo Katikkiro ow'ekitiibwa omwezi nga 22 twenyigira mu kalulu akaali akazibu nno, kubanga buli yantunuuliranga n'agamba gwe mu bulema bw'oggwe onoosobola ekibuga ggwe, onoosobola omuloodi, onoosobola kakonge ka ku kkubo nga bwe ya Kampala. Naye ne ŋŋamba nti nja kusobola, era nnaku z'omwezi ezo ne bannonda ne baganda bange bwe tukulembera nga kakati nze Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Awo mbadde nniiza engalo n'engeri gye muzikubye kanneeyongereyo. Tebyali byangu, naye nagezaako okuwuliza eddoboozi ya Katonda, kubanga Katonda yayogera nange okujja okwesimbawo ku kifo ekyo. Era nafuna amasimu okuva wa Ssebwana, naye nfuna amasimu okuva wa Mwanyinaze Tilda, n'agamba naye ddala oleke palamenti. Tewali memba wa palamenti atankubira, ne baŋŋamba ogenda kugwira bwereere. Naye yali Katonda eyayogera, ne ŋŋamba nze nzikiriza mu Katonda tewali alina buyinza, Katonda yekka yalina obuyinza. Ne nzijukira gye mpise yonna ng'abadde Katonda, kubanga taata ntera okunyumya kafirimu kange ne bagamba nti eyo firimu, naye baali banzitiddeko, baali bagenda kunzitira kumpi ebbanda wa Ssaabasajja Kabaka. Abazigu bannumba ne banteeka gun point, naye Katonda nampa eddoboozi nti bakubbe buuti. Era ku taata okamanyaako, era n'enkulayo ebikonde ne mbakubba okukakana ng'omumufu. Si sitoole busitoole, ne mazima amatuufu. Yandeegamu emmundu ne mutunuulira ne nseka nanga tosinika minnyo ne mbunira. Naye Katonda n'aŋŋamba jjukira ebikonde bye wakubanga. Ne nzijukira ebikonde bino nti edda watwalanga straight punch oli yabobbinganga n'azaako pakati osaaga. Era we yakookinga n'akwata trigger. Amini we yakookinga kakaka n'enzika. Essasi lyampita ku mutwe ne likwata munnange. Bamuyita Kadu Michael. Lyamuyita mu kisambi. We lyafulumira lyayabyawo n'ennyama n'eyiika ku kisenge. Naye ng'omusajja oyo yavaawo mufu, balina emmundu 2 baali 5. Kati yali Katonda, kubanga yasituka mu bbanga. Kikonde ekyo ekitula omuntu mu bbanga. Mubeeramu Katonda. So kakati mukkirize nti nze Lord Mayor, ate mumpenga ekitiibwa nga Lord Mayor wammwe. Obuyinza mbumanyi. Taata Kampala gye nkulembera ye capital city ya Uganda. Gwe mutima gwa Buganda ate era gwe mutima gwa Uganda. Kampala eno gye tukulembera evaamu ebitundu 72 ku buli 100 sente ezaffe eza Uganda eziddukanya eggwanga. Era nga bitundu 72 nali mu palamenti, minisita wa finance n'atutegeeza bw'atyo. Nawulidde Mwanyinaze akyogeddeko bulungi nnyo. So tetusobola kuzimba Kampala gye twetaaga okuggyako nga tuzze wano okufuna ku magezi n'okuweebwa omukisa okweyongerayo, kubanga Buganda nkulu nnyo. Awo nno tuzze taata kufuna magezi kuva gye muli, tufune blessing tulyoke tweyongereyo olabe ekibuga kigenda okubeera. Taata nawuliddeko
Minisita omu ng'aleeta ekiteeso we tutaabadde n'agamba nti Kampala egenda kugibwako status ya capital. Ekyogedde. Era nabadde Entebbe eyo nenkola statement. Twabadde mu training ne baganda bange bano. Nenkola statement nga ngamba nti nedda tekyandibadde bwekyo. Tetwagala kuwakanya nnyo bivudde mu gavumenti. Naye twandyagadde ensonga ya Kampala ekwatibwe bulungi nnyo kubanga nsonga yateeka. Kampala eno yatondebwawo mu 1890. Ate era mu 1995 ne bateeka Kawaayiro namba 5 katundu akokuna nti Kampala eneebeera capital y'ekibuga ya Uganda. Era mukadde wange katundu akokutaano kapaati akokutaano ne kagamba atikeyo nti Parliament eneekolanga etteeka linaalungamyanga entambula ya Kampala. Parliament yakola KCC Act yetulungamya. Kyova olaba nze ne mwannyinaze tutambula bulungi. Alina emirimu gye egirambikiddwa obulungi ennyo. Era akimanyi bulungi nnyo nti nze nkulira strategies, nze ndeeta ebiteeso. Omulimu gwe gwa kuimplementinga wamasi bwe kiri. Kati buli omu alina emirimu gye. Tewali liiso lwaki wabeerawo olutalo. Waliwo abambuuza lwaki okulaga ne Idi nababuuza nkole naani. Ye muwi wange w'amagezi. Etteeka limuwa obuvunaanyizibwa okutuwa amagezi okutulungamya kubanga ye mukugu. Era tubadde tutambula bulungi taata ne technical. Kampala capital city evaamu ebitundu 7.2 ku 100. Twatukolera strategic plan government gye yayisa negamba nti Kampala eno okugizza obujja kubeera ekibuga eddiro lya Uganda economic hub twetaaga okugiwa ssente ezimala. Era government bwetyo neyisa nekkiriza mu strategic plan yaffe tuteekemu trillion 2.4 ng'ezo baba zituwadde Kampala egenda kukola kikunyirira. Naye bakadde bange Kampala tefunangako yali bitundu 40 ku buli 100 kwezo ssente. Ye Kampala evaamu ssente ziri ente ekamwa amata naye tefiibwako teweebwa bikuta. Ne tugamba tukoze tutya gavumenti negamba tukoze tutya okudicongestinga Kampala. Traffic jam mungi ate nga kituufu sebo okutambula okuva eweeyogerere okujja mu kibuga kikutwalira essaawa 2 owamu tufiirwa essaawa 24 buli lunaku mu Kampala. Omwaka ne tuba nga tufiirwa ettiriyoni 10. Eyo nno ripooti yakolebwa aba Colas era maaso bwe tugenda okuwa emirimu okukola enguudo zaffe. UK based company. Kampala ekibuga ky'eggwanga babadde bakiwa biliyoni 7 n'obutundutundu obugwamu. Sipiika wange akimanyi. Guno gwokka gwe mulundi gwe batuwaddeko triliyoni 1 ne miliyoni zanga 5 zibatusuubiza. Naye ate ne zibasuubiza oluusi tebazituukiriza zonna zituwa. Obuuza Idi luli zaali biliyoni 9.5 batuwako mmeka? 89. Kakati bye tuba tupulaniza okukola ne bitakolebwa lwa gavumenti oba oluusi butalaba Kampala nga economic hub ng'eddiro lya Uganda. Tuswala ge mazima. Abazungu abajja ne batusekerera. So mukadde waffe Kampala eyo ne tugamba tudicongestinze tutya ne bagamba nti omwamwaga okudicongesta Kampala tutondewo ebibuga ebirala 10. Ne batondawo ebibuga Mbale, Mbarara, Masaka. Era twagala okubaza Ssaabasajja Kabaka kuba abaali batuliddewo over. Masaka, Arua, Fort Portal, Gulu, Lira, Mbale,
ezo ne bazireeta nga balowooza nti oluusi abantu banagenda ne badevelopinga Kampala naye nga gavumenti yalina okuliikiriza, gavumenti yakikola kuliikiriza districts ezo ne bazisitavinga. Kakati obulumi baagala buzza Kampala, ng'ekyo kyandibadde kiyamba okudicongestinga Kampala, tebaziriikiriza districts. Embassy ezi zonna ziri mu Kampala, Bulange eri mu Kampala, tubadde tutyogerako nga tourist gundi. Omanyi taata mbadde nnyo Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwangaali we nali consultant we, nze nali consultant we, mani nkubiddeko mu ngalo. Era taata nze nakuliramu okuzimba Namugongo, nze na supervisinga bonna ba consultants na ba contractors. Kati muganda ekibuga kiyinza okunema kitya? Namugongo eyo nze nagiriko papa ngajja. Kitange tulowooza nti singa ebibuga biri bivujjirirwa ne Kampala nevujjirirwa ssente ze bagiteera mu tiriyoni 2.4 tusobola okukola ebyafaayo, Kampala nebeera redeemed. Nono idi ono ne sipiika wange ne bakansala nga mukubako mu ngalo mwe bakansala abo taata ekibuga kijja kubeera kinyirira. Tuzze tusisinkana ba investors ab'enjawulo. Gye buvuddeko taata waliwo investor yajja mu ofiisi yange n'aŋŋamba nti kasita bakulonze tumanyi toli anguzi, tuzze kulaba nga oba tusobola okukola emirimu. Tulina ssente. Bano bazimanyi ze batugamba. Batugamba billion euros 5. N'aŋŋamba ayagala kutukolera light train. Twinga zinayitawo. N'aŋŋamba nti ngenda kuzimba flyovers. Era nzizimbye ebweru nakazimba mu nsinga 20. Tusobole okujjawo congestion. Sente ze azina billion za euros meka 5. Era yajja n'okuba nti ayingira mu kulongoosa NOA, agenda tuteerawo ekyuma ekikola ebyuma ekikyasinga mu East Africa ne Africa yonna okutwaliza wamu. Era eyo contract ndoza bamaze dogimuwa. Kakati nga atugamba nti bannange solution weeri, ate ngenda baleeta train ezakabi. Tugenze ebweru enkyala eggulo niweeteetaaga kujjamu nga kati ono omusajja sente zaziina teetaaga kintu kyonna, atukolere train, omuntu aleke emmotoka ze owaka okujja mu kibuga kubanga asobola okutambula mu dakiika 10 ng'ali mu kibuga. Twayogeddeko nabaddeko e Moscow, Idi alina gwe yampadde tugenda naye ne minisita wange oli. Abasajja bagenze wala, bakola baasi z'amasannyalaze ne bazikola lanes. Tomala mu kkubo biseera tukendeeze ssente ezo ze tusaasaanya mu jamba. Ekibuga tujja kuba tukisobodde. Kati abo weebali gavumenti yendeeremu, era minisita nabakwina minisita ne mubakwasa ne bajja ne bakola presentation wa Idi. Tebagikola, yali mbi. Ono ye technical person zawumba ntambula butambuzi. Taata kasasiro kibadde kizibu. Kasasiro KCC tugeneratinga tani 2,500 buli lunaku za kasasiro. Naye amazima ne bano oluusi batulimba. KCC tusobola kujjawo tani 7,700 okusinza ku balo kyange. Waliwo bye batuwa nti 12,000 ezo nagana okukkiriziganya nazo. Kwa nange nina emmotoka za kasasiro ezange ziri specialized. Taata era zinyiga kasasiro ezo naziwa abantu bange, bano tebanjagadde obwagazi bandibadde bakwirako mu ngalo. Kasasiro kizibu, kiteeze ennaku ezo yatutira abantu. Naye nga waliwo tekinologi omupya owa zero waste, tetwetaaga na landfill. Tulina abazeera ne basisinkana taata ne baŋŋamba nti kasasiro ffe waffe kya bugagga, mukkirize mutuwe kasasiro yenna mu mutuwe. Kyuma kino okiteekamu kasasiro kijjamu ebyuma metals, omulala yenna ne kimugaaya ne kimureducinga emirundi 8. Naye oyo powder bayita biosynthetic powder gwe zikoze akolebwamu ebijimusa, akolebwamu briquettes. Taata wano mu Uganda tutema ebibira hectares 8,000
mu 14 buli mwaka. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okusimba emiti naye era emiti gitemebwa. Kakati kasasiro ono asobola okukozesebwa mu kufumba. Tekinologiya eno bagiyita EKIT tekinologiya esobola okutuwa briquettes ezisobola okufumba obulungi ne tukomya okwonoona obutonde bw'ensi. Tekinologiya ono akola amasannyalaze. Tekinologiya ono akola amafuta. Tekinologiya ono bajjamu embaawo nga zino ezisinga ne zino obugumu. Era naziraga luli public, minisita ne yeewuunya naga kino kituufu. Idi yazirabyeko, tuwazirabye maama. Zabadde kiriya. Bagambe zabadde kiriya bandite. Kiriya. Kakati China zero waste toyina kyoluuzinga. Muntu kyayinza okugana tekinologi bwetu ne batuleetera zi landfill dumping site ne ziwunya abantu baffe ne bafiira omwo. Tekinologi gyali omupya twandyagadde bwagazi tubeere ne bannayuganda abaagala ensi yaabwe bamu emblessing. Mwanyina zoona alina tekinologi gwabadde atera okutuwa. Tekinologi waliwo abakubidde aba UK balina tekinologi naye bano kye tebeetaaga ssente. Batugamba ffe mukkirize okutwala raw material eno mutuwe kasasiro wammwe mukole memorandum ya myaka 24. Ffe tumukozese nga ki raw material. Kakati taata we tuyimiridde tulina ebizibu taata by'amasomero. Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo mu kutumbula ebyenjigiriza era twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka. Omwana wa Buganda asomye. Waliwo wali taata n'oyogera nti Buganda tesobola kukulaakulana okujjako ng'omwana waayo asomye. Era ekyo twagala okwebaza. Naye tulina abantu mu Buganda bataagaliza bantu ba Buganda naddala mu Kampala. Taata gavumenti poliisi yaayo egamba nti buli parish eneeberanga n'essomero lya gavumenti. Buli parish eneebanga n'essomero lya gavumenti. Mu Kampala tulina parishes 11. Naye amasomero ge tulina aga KCCA aga gavumenti gali 23. 23 schools out of 101. Naye ne gano 20 gonna ogasanga bagataagudde bagabbye ettaka. Abantu boyogerako taata waleeta ekigambo omulugube. Taata abantu sajja ba Kampala balina omulugube. Mbaba gyoli balina omulugube. Tulina essomero lya Nakivubo settlement eryatondebwawo foundation gye bayitanga Muzaŋŋanda nga mwalimu n'aba Buganda, mwalimu abazungu mu foundation eyo, mwalimu aba KCC mu 1954. KCC ne bagikwasa essomero gavana mu 1958 nga ekazi nyingi. Naye taata abantu ba Ssaabasajja Kabaka abamu ettaka balibbye. Kati essomero eryo ogendawo kiringa kiraalo kya nte nti District Land Board yaligaba. Tulinako liizi ya myaka 99. District Land Board terina buvunaanyizibwa gaba ttaka lya kitongole. Nindi usanga nti baligabyeko title kumpi 5. Kuliko ne ba MP 2. Tugenda taata kubaabya. Nze njagala onzikirize bukkirize nti yabya. Nze nkukolera omulimu ogwo ogw'okwabya kutereeza abantu okubazza mu layini. Uganda tuzaala abaana 2,4 buli mwaka. Baana ba Uganda abazaalibwa buli mwaka. Ministry ya Education ne Health be bategeeza mu Parliament. Buli mwaka abaana batandika primary 1 bali 1,488,000 primary 1. Oluvannyuma lw'emyaka 7 tusuubira nti baba bamaze primary 7 taata. Naye abamaliza primary 7 bali 74,000 gyokka. Abaana 1,14,000 tebamaliza kya 7. Tutudde ku bomu. Kyobola nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana ab'ekyejo boyogerako ab'ekyejo babakuba obutayimbwa naye nga bazadde be b'ekyejo. Abakulembeze be b'ekyejo abatunda amasomero. Kati era old company nayo lyabadde ligenda singa teyabadde nze ne ttiimu yange. Lyabadde ligenze nga bavuddeyo okutunda eka. Ndibasazo batunde eka emu biliyoni 4.
ng'ate KCCA yali egula eri wansi mu Kisenyi buli eka bilioni 3.2 kati otunda ekikyo bilioni 4 ate ogula temukimanyi banange yanjaga si bituufu ekyo tetujja kikkiriza tetulya nguzi era tata tugenda kulwana tulabe seri eryo yokka essomero lira Buganda Road nayo balikunyuddeko essomero lirya Nakivubo Ogundi Blue nalyo balikunyuddeko tulina ettaka litwali tuguze ku lw'Egundi wano nakawuka eka 3 bazitutte Dundu byoli kyali bangambye kyaliyo naye wano Egundi bazitutte kati property asset za KCCA wezito ezibadde zigenda nga tugamba rule of law njagala kulaba rule of law nsonga za property ya KCCA. Taata manyi nti otujja wano embuga tuvaawo n'amagezi era tudda ne tukola ebyenjawulo eby'amaanyi. Taata tugenda kubeerawo n'olukuŋŋaana maliriza. Twalowooza ffe nga bannabyabufuzi naye nga tetugenda kutuulanga mu boardrooms tusalewo nga tetwebuuziza ku bantu. Boardroom decisions tugamba tuddeyo wansi mu bantu. So twaleeta eŋŋombe nti twagala tubeerewo ne stakeholders engagement. Olukuŋŋaana nga lulimu abantu aba buli kika. Taata Buganda government ejja tuweereza era ngenda kukola apiiru nga mulimu bannamakolero. Taata Kiberu waali era Taata Kiberu yakkiriza dda maama okumpa taata nzikiriza nkyogere yakkiriza okumpa paint egenda okupaintinga zebra crossings zonna mu kibuga. Kati ne mugana okuba mu ngalo oyo taata wange oyo ekitange taata oyo taata wange Taata Kiberu. Kakati bannamakolero bajje ba service providers babeerewo abawume abagundi EDCL ab'amasanyalaze abiri n'abagundi babeerewo ab'amazzi abatembeeyi babeeremu ababodaboda babeeremu abantu aba buli kika aba taxi buli kika kya buli muntu tutuule twogere ku Kampala gye twetaaga. Kampala gikola ki gye twetaaga. Olukiiko olwo lugenda kutuyamba okufuna ebirowoozo ebivudde mu bantu tubeere nga tulina Kampala eri inclusive. Tuzza tukola obutale nga bantu tubeebuuzizaako ne babugaana buyingira naye onookola ekintu ng'obeebuuzizzaako. Kampala ki gye twetaaga? Twetaaga Kampala ebizimbe nga si bipentinge. Twetaaga Kampala nga frontage y'ebizimbe yonna oyita mu ttaka. Enkya national water nejja n'erutema netema frontage weba pavings eggulu national water nejja n'etemawo umeme nejja n'etemawo newesanga nti MTN basimbye omuti gutunudde eri n'abagundi basimbye omuti nagwo gutunudde eri waya zeesaze. Ekyo kyekibuga kye twetaaga. Ekibuga kye neetaaga kyekino ekibuga nenywa amazzi mu Benz n'enkasuka eri Kasasiro. Bikyamu twagala ekibuga naye nga kigenda kuva mu bantu nti wosuula Kasasiro okwatibwe ng'abantu bebakkiriza tukukwate. Twagala ekibuga ekina abantu taata tebalina toilet. Taata nkubuulira communities nyingi tezina toilet naye tubuulire wooteeka obubi obwo. Ennaku ze n'emmotoka ya Kasasiro naye osanga oli aleese akasawo k'akazambi ow'ekika bwe kityo sijja kukozesa kigambo kiri. Agira mu buveera n'ateeka mu nsonda n'ateekako otuvu. Kati we tuleeta emmotoka asula ekitereke kye ng'aleeta ateekamu tebalina toilet. Ekirina okusooka nga ofunye ploti ogenda kuzimba maka toilet kubanga n'abazimbe mwalina okugenda. So taata Kampala twetaaga Kampala abantu bajja okuva ntubane tubeere ne toilet ng'omuntu yakkiriza ndyoke nkukwate nga tolina toilet ombuulire gy'obuteeka. Twetaaga Kampala nga national water wetumala okukola oluguudo lwaffe gwolwa Kabakanjagala lukoleddwa. National water tejja the following day ne lutema
twetaaga Kampala nga tolitalinga kasasiro genda kuŋŋaana kuzibikira mwala tufune floods tufiirwa million US$ 100 buli floods wezitukuba naye tuzimbye enguudo zonna floods nezitukuba zibeera submerged mu mazzi nezoonooneka. Tuzze wano taata maliriza nazo embuga taata maliriza tuzze wano kufuna ku magezi kubanga Kampala ye landlord asooka. Tosobola kukola Kampala nga zolina Buganda. Ani akkiriza nti osobola? Tosobola kobere government, tosobola kukola government nga Buganda togiyina. Landlord asinga. Twagala ku improving amayumba g'abantu. Mutekera bulungi. Wotuukawo ekatwe. Oyingira Kampala n'ogamba kiki kino. Landlord waali. Kubireko Ssaabasajja Kabaka. Landlord waali. Kubira Katikkiro mu ngalo. Landlord waali. So tosobola kuba nti ogenda kukola Kampala n'otajja na bwe mugenda kukiteekesa mu nkola. Bano tata council yonna kumpi eri wano, speaker ali wano ne deputy. Seeka eri wano yonna. Idi ali wano. Bakansala bali wano abasalawo. So tuzenga Kampala tuweddeyo. Stakeholders engagement egenda okubeerawo. Taata nkusaba okkirize odi blessing kubeerewo. Taata okkirize oleme kugi blessing of blessings. Ngambe obeerewo ate oaddressinga abantu. Kubanga ebigambo bibinyumira Abannayuganda. Ate ebigambo tebiri mu kunyeenya. Bijja nga kyekituufu. Mwembeewuunya abakuba engalo weezito entono. Taata gwotera otulagira nti omuba muzikubire ddala. Temukwekwenya. Kale mumwongere engalo sawa. Maama nkwebaza nnyo kubanga watuyigiriza kibayita bulungi bwansi. Tekitegeeza kulongoosa bulongoosi kyokka. Kigaze okusukkako awo okusinziira ku nsomesa gyatusomesa. N'okuteekawo amasomero bulungi bwansi. So Ssaabasajja Kabaka ekyakikoze era twagala okumwebaza. Naye era ffe twaleeta ekiteeso ekyolunaku olumu twali tugenda ffe twakyogera nako. Idi nali naawe gavumenti enakuvaayo. Naye tugenda kubeerawo n'olunaku lumu nga buli munnakampala yenna ayimiriza kyakola alongoose ewuwe. Ffe tujje tubaggyeko kasasiro. Naye twali tuli awo gavumenti n'ekitukuba mangu newankubadde twali tetunakweteekateeka. Presidential directive nkeeyo yeetaaga neekolebwako bulungi. N'obeera ne kibayita speaker ono yatera okuŋŋamba n'obeera ne work plan. Capacity ki gy'olina eri gy'ogenda omuyuwa kasasiro. Y'olina emmotoka mmeka zigenda omugyawo. Gw'omanyi nti abantu baali baterese kasasiro okumala emyezi n'emyezi. Yonna onoomukola otya ku lunaku singa enkuba etonnya enkya tegenda kusasiro kugenda mu myala kuzibikira myala kuleeta amataba. Sebo taata maliriza nga nsaba. Taata manyi nti oli mulungi mu kumubirayizinga. Taata omubirayizinge ba cultural leaders bonna. Taata ba clan heads ne abantu ba Buganda bonna okwenyigira mu kulongoosa Kampala. Kampala kibeere ekibuga ekirungi ekifaanana ng'ekibuga. Ate era n'okwenyigira mu KCC activities. Sebo w'ekitiibwa taata. Buganda nagambye landlord asinga ndowooza next government. Tuproposinga okweestablishingawo joint task force. Giyite KCCA Buganda working group. Nga tugenda ku addressinga ku nsonga y'amataka. Tukolagana ku nsonga yaki? Y'ettaka. Working group eyo ng'ekola ku butale. Working group eyo ng'ekola ne ku by'obulambuzi. Kubanga tekyegaanika Ssaabasajja Kabaka mu Uganda yasinze eby'obulambuzi. Ate Kampala kye kibuga kya Uganda.